Yesu ketugenda baso okiriero nade Nachirijja Babul Sako era tandika butandisi Songa tugamba Nachirijja Babulu Nena Luyange Farida Sempijja bona bali mwene tandika Sako ne waiswa Mu filimu emanyikiddwa nga ene yitibwa Dduka Ekibabu Ekyali ntandikwa tugenda maaso mpolampola Songa producer Okiriya Ronald Ekyali ntandikwa Kakati kawolawola tutandikira maka gagano kawolawola Tulengera Semaka agenda baso Semaka ali wano Semaka Kyava ayita omukyala Ekyali ntandikwa firimu bufunze mukyala jangu Wanji sebo nyabo Nkuyise wano ate lwaki ogenda wali otyo Empozi eyewala egwana bayomba Ekyali tandikwa firimu bufunze Nera ne wano nombulira siwulire Kiki nengooli ng'eyo kyankula sikutegeera Mbadde nina byenjagala onfunire Oba olina byogera onsobedde oli wala olega bulezi kaabo baabaki Munimbadde njagala kugamba engeri gye ngenda mu luyiiyo wandireetedde Gambotisi Kyogamba Gambotisi ezempeseza Ontu olimu amagezi naawe oli musajja bakuweereza abasajja be batuma ne babaweereza era abasajja be bayita ne babayita ba era gwolayika tokimanyi nti wano ndina mukazi munnange nze mukazi munnange tasobola kuntuma ne ŋŋenda era tasobola kulayika ndi obaako kye weekolera era ojjasigala oyitibwa mukazi Omwami ng'asooka yeebuuza omukyala ono ekyokumuyita omukyala kivaawa n'agaanigwa ebintu byokola mu nnyumba tomanyi nti olinga mukazi munnange bannange nakuwasa wano tuli mu bufumbo manyi nateekawo enju obeeremu tubeemu nkutuma mpulire nkuyita ompitabe nkugamba okkirize kati kiki ennyumba eno gy'oŋŋamba ewasatu omukazi ng'amugamba nange nave waffe nga waliyo ennyumba gwe bagamba ekyanzigye ewaffe enju efirimu ino etandika butandisi abakyala ekibajja ewaabwe teba nju kati naga ekintu kino kirwanako naye onsobera naawe nze olw'okwambuka bwenzikirira nyambuka bwenzikirira ekyo nakyo kibi mu maka toddamu kumbuulira era kyoyina okumanya tetulina musajja wano nafumbirwa mukazi munnange tulina okuba twefaako tufune omusajja anaatusobola toddamu kumpita mukazi ye Lutuule Okiriya Ronald oligino nemuzi mukazi wamuyita mukazi munne lwaki amuyita ekintu modulo omukazi no watuuka okuyomba zosola naakulu kakali geotuuka okuntunulira bwotyo nze nabansiiga omuzigo ne bansiiga olinga atalaba nti oli awo nfudde kirala ngenda kufunayo omusajja atuwase babiri manye nti munnange gwe yandeeta oli mukazi munnange tolina kyosobola kukola omwami ono bamulanga ki ekyatandika butandisi Bosco kakano nga tujja tudde eruda bitamala byonna benaku nkuba etonye gerere Yes. Kanya. Onakanya. Ekiri ogenda kukirya. Ogenda okweregereza unaakaana Bosco. Bikwate byonna byonna obichi. Nagambye oleeta amazzi oli wano. Naye kuba yatonye mu kifo ky'okulembeka azze kubeya. Bosco baba baaki emputu. Nesirwaliza. Songa ebidomola byonna biba byetaagisaamu amazzi. Bosco ogenda oleka okuba ni oleeta amazzi. Nageetandika butandisi nate nga alijjo eminze nkwereza. Tulabako na Uganda okuva mu Buddu Films. Kakano tuba tulenga musajja mukulu agenda ayengerawo. Kenda tumwana wattu nsanyusa okulaba. Ate lwaki? Kanga mugambye okusanyuka tewali. Kanga mugaaliwo ekizibu ky'amaanyi era senga wendi mbadde njagalayiko okubanga obaako engeri gy'onnyamba. Senga tewali ssanyu lyamu. Essanyu lyabuze wange senga ekyokwebaka kyekyavaawo si kyalina we neebakira. Senga. Firimu egenda maaso. Kane ndudde okulaba. Nerabidde no. Ambuuzizzaako awo munnange. Tewali ssanyu. Kani nga mugamba essanyu lyabula. Ewange waka omukazi yantabukira mukazi mugamba kino akwata kiri mukazi ampise mukazi mune mukazi tampa kitiibwa omukazi ampisaamu amaaso omukazi ampisanga egengege omukazi yafuuka nnyinemu kati ayogera buli kimu kyonna mu kika kyaffe byalimu waliwo ekizimuzimu
kakati no singa kwe kumunyonnyola afa ng'amugamba nti twalina ekizibu ewaka wano omukazi we bw'ayogera bw'atyo ntandika okkiraba omukazi atandise okuyita mutabani we ono omuvubuka muganda w'omukyalo ono yamuzaala baamuyita ssenga yamugamba waliwo ekizimuzimu ekyedde ekyalemyanga abaana b'obulenzi okulabika ne baba n'amaanyi agawanga olusozi era buli wabanga abayimirira bw'atyo okutengerera ng'agwa kale omwana otuuka myaka egyo ng'akyagwa bugwi ekyo kimalamu nnyo amaanyi ennaku zino babbi kale n'agamba wandibaddewo omuntu amuyamba kuba embeera ng'eyo eri ku nsonga z'ebyobuwangwa weetaagisawo omuntu ayinza okuyamba naye amugjeewa abantu b'ennaku zino baafuuka bayaaye kati ng'amugamba ekyo totuula senga kyetaaga mbeeko engeri gye nnyambibwa nga bijjudde saagala kwesibuwaza efirimu munnange egenda maaso era senga yamugamba ekyokuyamba nja kulabika nti ndaba kitusobola okukola munnange mbe nga nkuyamba kati eno ensonga ekwata ku kika omukazi ono ng'amwetika ng'amuleeta mu famire omukazi atuuse okumpita mukazi munnange ekyo kyo kisusse olw'ensonga omwami tasobola kanyuga mitayimbwa akanyuga menvu bogoya menvu mereere menvu temulimu gamba nti oba omuntu aze buteesagga kale mukazi we yamwagala naye omukazi buli kaseera agamba agenda kunoba sangawo nakunaazanga ng'oli mwana muto ono nti wange katonda atutufudde bannanga abasajja abasinga nga banoonya ssente mbasanyusa abakazi obufumbo bulimu essente ne bubulamu kanyuga omusirikale okwesimba bw'ati ng'omusirikale obutayingira magye awo obufumbo bw'omukazi buba buganye era abakazi abala ayinza obutakufaako n'abeera awo nga gw'omanyi mukazi oyo yagumira ekizibu kyo kumbe waliwo abamudeeya naye omukazi avayo nagaano munnange bw'otoobe nga weevaamu ng'omusajja n'otandika okuyingira amagye nja kukola ekiddako oyo omukazi naye omuyita muzira era abakyala bazira nnyo avayo nagaa mwami kyusaamu oba si ekyo nzaa omukazi asirikako y'ensonga aba muzibu omukazi yaganye okulabika n'ekintu kino akirumamu nze bannaye ba temuganye okuyiiya ngenda va wano mukazi watu bukyanga bamuleeta sayina musajja tamulumyanga kawundo obusungu bumutagono manyini abantu awasunguwaza akazi basunguwalira abantu asunguwala kubuulira bwe situla ebintu bya mulamu egenda maaso ndaga efirimu zino jazifuna butereevu okuva mu OK Films era OK Video Library esangu bekyengera osobola okulabika ne bakutuusako sinema eno n'olabika okubanga ekintu kya firimu kino ogisuubulira ddala okuva mu OK Video Library ekyengera so nga tubategeeza musobola okulabika ne mbakubira ku simu eri namba 0755 n'olyoka omanya engeri gy'osuubulamu sinema ez'enjalo okuva mu OK Video Club. Kakano omusajja mukulu bw'ava eyo kati ng'akwata ekkubo omanyi bagamba ebizibu nga byakuyinzizza mu nsi mbaamu abantu betusinkana ab'omugaso era ne bajja bakira baganda bafe oba eŋŋanda ze tuva nazo mu ndeemu kale n'ebizibu ebikusukkako oba olina okulabika nti oyiiyo obe ng'ofuna amagezi eno gye tuzze munnaffe gyazze okulabika nti asinkana mukwano gwe ate bano bali mukwano gw'otalabanga bye bakugamba ni maffe ne baba bangu nnyo mu byentalo bakoma awo so ng'ate omukyalo ono alina engeri gy'awembejjamu maffe n'ono simoolo omukyala ayagala bbaawo ono akazi ekikuyisa omusajja gwe ssebo ali eyo kwe kuyingira amagye nga tokoma neyingira amagye osaanuka olebera mu magye otyo oyinza okulaba ekizibu kakano mu kaseera kano ng'asooka mbuli wayi wagambye nti obadde olina kyonjagaza kiki aziwa brother muganda onagaasi oyo gwe bakuzaala naye mu maama wo waliwo owooluganda ate akubeerera mu ssaawa ey'obuzibu kakano munnaffe gwaze okulabika nti asinkana naye ng'okedde atanasekadoodekola kyali asose nicolinsim kaunda again one more time again ono ye omukyala ayagala nnyo bba kakano oli bwambuuliramu ekizibu kye yamugamba basabe oli yali mulokole kati kwe kujje wa mukwano gw'omulala
bannanga atabuse mulise emigugu agisibe yandaga nti ate nga gya mukwano gwa mwennyonnyola omukyala atandise osiba eby'omunju bona atabuse omukyala atamye engeri gy'ayombamu ndala mukazi takyasoboka omwerabira kale ebyokuwasa si bye naliko ennyo maama ne bakinyingizaamu ne bakinkaka ne egenda maaso nga omukazi bamunfunidde oyo omuwala ne bamunfunira naye nange nagenza okugira bwe nti efirimu egenda maaso nemwagala owulira ebyamutaka bimusobedde busobezi naye agamba akola ki era nange bwe nayogera naye mutaka eby'omukazi bimusobedde busobezi yekyanga ekisooka omukazi bamuwasiza buwasiza era bamuwasiza omukazi ono laba watandika okuleka ndi amwagala era omukazi bw'atandika omwagala yamwagala nno omukazi ono bw'amwagala yamwagala era mu kumwagala sirina ninaawe olimba mu kumwagala omukazi ng'osiza omukyala ate omukazi alayika ye alina bye babanja ebitajja kati omwami takyalina maanyi ebyokwesimba alikajjaali byagaana era nange ngenza okiraba nga amazima emirembe ginzibwa ekituufu omukazi kyali yekyangira kituufu naye nange empulira omukazi saagala abe ng'agenda omukazi mpulira nga njagala abeewo omukazi yeekalakasa n'ababuulira amazima singa naŋŋamba ekintu kino ne kuba taata abamu kyaba amazima gaavuddeyo mu kika senga bwe yayatudde ensonga eno kakasa nti ne bakadde bababereberye waliwo ekizimu ekyali kibalemesa mubaamu emizimu ng'emmandwa ya mulungu oluusi ne fitina erina kyova olaba emmandwa eziba zisaana okwegendereza mulimu emmandwa eza fitina nga newe mugiwa buli kyesaba eyongera kunyiiga era enyiiga ye lwaki buli kyensaba kyebampa kati ye bano ndibabonyaabonya ddi nga ye mandwa ajja kubonyaabonya semandwa ezo zeetaaga buli wejja n'osooka n'ogibuuzwayo zootya yambi otya kati emandwa lw'emmandwa yababonyaabonya ng'egenda mu bufumbo obulimu essanyu nga buno n'eryoka emmandwa ekolamu ettima n'eryoka ekwata omuntu n'ayandwadde ng'owaadiweya n'eryoka emufunya munangu kakkana muziŋoonyo ikozi ate gonja omulebevu kale n'ekintu kino nekireka okuba n'essanyu tewali funa omutwalo ono yamugamba nti nsobola okuyamba ogenda kuŋŋamba transport emitwala kati mune yasalawo agamba nti agenda mumuyamba muyina ekizimu asooka nakikwala nakiteekawo bbali nanze nina gwe mmanyi bbali ono akwata mizimu oli kalaso ye mukwano gwe Sekweyama Mustapha oligino n'emuzi era basazeewo n'amugaa ngenda kutwala eri gye bakwatira emizimu bwe guba muzimu baguziika wala bwe guba gwe gukwekiise mu mpatowato ogwo gwe baguziika nnyo wala kola tugende bugenzi baasi nagambye evudde mu Buddu Films tiimu no sleep efirimu egenda maaso katulabe nti nina emmwanyi zange zikunkumuka nnyo mba nino zino ogwolwaleero kino kankisasulire nja kuwa emitwalo 2 ng'agenda maaso asazeewo n'obudde sebaabuyiwemu ensimbi nange nimayo okutegeka obudde agenda buyiwamu ensimbi tugende obudde bwagulako n'amutwala ku musawo yabuteekamu akasente munnange kyoyagala kikuseeza era tubalengera oluvannyuma bafuluma essabo nga bagenda maaso okufuluma essabo kakati ono ssebo ye Kasawule kati Kasawule ng'amala obbakolako ng'abawa bulungi n'ekyokukola ensonga eyo mugiwulidde buli kimu bajjajja kye bagambye eddagala erikuweereddwa olitegedde bulungi omunda nak'omukyala ogatte wamu eddagala agenda likolera ku mpale ya mukazi we n'eyiye odiro okakwata nga tannaba kukooza amanyi mulimu abakazi aboolerereza ennyo eddagala lyagala nnyo okukozesa nga tannakooza waakaggiramu bw'ati wookabakira wakumba omuwaanyo wanaayo era kuliko n'eryokuleka ndi anywako otegedde muzzukulu wabula wobuliranga ng'omukooyi efirimu egenda maaso okomaga wano ewange n'agamba eddagala lyekolera liri bayita kasibaga ku musawo yenna bw'omala omusiba bw'oti oba omulina era talibaako gyaliraga
wabula embeera gy'anaabeera musimanyi oba onoogisobola gwe kyoyagala mukazi kwe kukwagala si kyekyo nti ye omukazi oyo bw'oliba owulira ng'aliwo embeera gy'owulira nga tomuteredde naye tokolanga ensobi okutambula ewalala abaligezaako obagattulula ate balyongera banyweza bunyweza omukwano omungi guzaala ebbuba lizaala obujja obungi buzaala obusungu n'obukyayi kati obukyayi obwo ate buzaala obutemu kati amugambe obanga okooye ojjanga butereevu neerabika okuba ninkuyamba ono ti ekyo kiwedde wekiriba kyakubagattulula nze ndi bagattulula kyeyabagamba ndagaitula bakina Uganda ndatenga lijo kwa Kwemi's Productions efirimu yaffe egenda maaso kati bwafubutuka eyo aluvannyuma jja kaakati omanyi omuntu alinga yali yagwa mu lunnya bw'avaayo bw'ati abanga omuntu akava mu komera ayinza okulayira nga bw'ataliddamu kuzza musango gwonna n'olwokubiri nenga kati munnange yafuuse mugole muganda wange gana amaviivi gago n'agamba munnange nze nkwebaze mwebali nnyo mwebali ddala wampeeredde ddala omusawo mutuufu ndi munda nagano yamuweeredde ddala omusawo mutuufu megumemuuko ngenda olwokubiri ngenda okutuuka mu lwokubiri luno olwaso kati ebintu byonna byalasenga ebyokusaaga agenda okwetegereza omuntu eyali tayiyuguuma nako wadde atandise okuyuguuma atengerera okutengerera omwana okutuuka omwana ow'omwana naye badde kiki kale yagenza okulengera amaanyi ag'omusitukwa amaanyi gali ag'amaanyi amangi najagalabira musajja oli omuvubuka omuto oyo ekyo ne kijja kirabika okuba ndi atuusa agese kensooka enzirayo nja kubuulira omulundi omulala munnange nga wayita ennaku 3 tugenda maaso wagenda okuyita ennaku 3 yafuuka musajja kati yenna ali wano banene mwami ng'ogenze mangu omukazi yagenze omuna isoko lindeko yangu yenyo naawe ngati afanyani soko lindeko bamyo baba bazali naawe kati fa bakavaya atoyagala kati twakavayo biki naawe emirundi omwenda gyokasokodde naawe afazali giwere dazini neka naawe ekintu kino naawe mukazi omuzibu yamukwata aido nze batuleeta sente zireko balando ne atugoba munju atugobe omukazi nga yasiruwadde landiroodi oyo abagoba munju abagobe okakasa ayusuwa adduka banange nze togenda n'omusajja gwe ne naawe lindako kintu kino nakyo naawe okireseemu ate olemya naye musajja kale munange oba ogenze kale tolwayo yanguwayo kati biye ebyokwekyanga byaggwawo kati yeegayirira bwegayirizi munange oba oddusi ne bambi tolwayo nze sijja kulekya misana nga tokomyebwo tama naku zino kisanyufu ekikyala kisanyufu muuko tugenda maaso naga efirimu gye tulaba emanyikiddwa nga duka ekibabu kizibu kikyo kize kidduke katugenda okudda eno ali mu kuyomba n'abaana era ali mu kubalagira kye balina okuleka ni bakola kwe kulongoosa ebiri ewaka ebyo ebirabika okuba nti tebiteredde era tayagala kuleka ndi asangika ng'amazzi tewali buli kimu kyonna kirina okuleka nikikolebwako ogenda bisomba baabo ngenyaba olingalo bunani oyagala bakukolezi tomanyi waliwo ataagalira ddala kukolako mirimu bwekityo bweki ate ng'omuntu ataagala kukolako mirimu waka atamira ddala omuntu atayagala kukola mirimu kaatama sokoso akalenzako kakasokoso nja kakuba bwembasanga mujja ku egenda maaso munange abaano maama aba yakavaawo kati ngaliwo atuuka
Ole tutali. Ona zano nyolichi. Naye omwana n'atangamba tuli ba mikwano nakiriko yandibadda. Kirayika mu. Ati naye oloko ndiro. Yatema waliwo omulenze yatemanga tabo ebyokukyalo. Abaana nno bane bakwasibwa bitimba munnange. Efirimu egenda maaso. Kati nga tujja tudde ewa ssenga tuba tuli awo ng'ayingiddewo siniya lutule opetempa gazampuliya kati agenda otuuka anaabuuza bosiko aliwa nga bosiko taliiwo kati nga mugana ewaayi wataliiwo bawaali ekisooka nze ya bosiko si bye bindeese kati ng'agamba nti ekizibu ekyazze omukazi afuuse ekirala omukazi yamufunira eddagala erimuloga okuba nti tagezaako okuba ng'avaawo eddagala omukazi omusawo lyebawa eryabagatta liri eddagala lyamunywezeza omukazi abeera buli kaseera awoza jangu akawundo kakulume akawundo jangu kakulume akawundo anumisa akawundo buli kadde sooka olindeko wuwe ne naawe nagambye oyangweyo oli eno kyokka oli eno gwe toli alanywa badde nkyanyumiza senga yakatuuka ojja munyumiza sooka ojja omaliriza ebitaasa n'okumubuuza tamubuuzizza senga ama munange ensonyiwo nalina yatatereza ate mpulira munange genda otereze kalime akabimbi kati senga naawe genda okalime kalime mwana wuno bannanga alimisiza munne kabimbi ye kali kakyali kabimbi ako gwafuuka dda gubimbi munange kati omuyaye waliwo omuyaye nagakunza nkolera ekyo kyenjagala ekyo laba ekizibu ekigudde wano efirimu egenda maaso ne naawe olimba banno buli kaseera obatintimya bwobale butigomya waliyo duseka akadiba nga kabembedde buli kaseera ate oba oyina oku jangu naawe onywa amazzi nvaako leka naawe ebintu bino oluusi babaako omunaye wobyagalira ne babaawo n'ebigaanira mukama Katonda ne lwaki omukazi olutomuwa ku magezi n'amanya nti akawundo kalina essaawa yaako ekakulumira naye olwo buli kaseera yagala kannume nedda amwegayirira kati waka waliwo mulamu gwe babeeranga naye seba ali mu kumutuma ate aveewo bamulamu abatatambula abo balemesa bannaabwe kati amutuma ku luzzi lwewala olutaliimu nkonge eyitawo kimanyi okooye naye lutulayo femani ng'atuma mwana ku luzzi jangu omalirize akasonga jangu omalirize akasonga naye bebi naawe kyenva bamutwala tayagala yali tayagala omukazi anobe kati omukazi afuuse ekirala agenze basi bagiyita dduka ekibabu firimu gitulaba kaakati tuddako ewamunyoola ŋŋano kikomando kibaredde andi fasita wali ewamunyoola ŋŋano kati ewamunyoola ŋŋano wano bagenda maaso eŋŋano yeenyooleddwa kikomando kiba kyayidde dda wonna woba okyagalidde ekikomando ye munyoola ŋŋano kikomando kibaawo yagala kya supu yagala kyaki kyonna kyoba oyagala oba kya supu oba
Efirimu egenda maaso. Kikomando kireeteddwa ekikomando. Ensi etabuse n'abakyala ennaku zino bakeeyunira. Katuba tuliyo nga mutaka ayingiddewo. Mutaka tayingiddewo. Kwekira ekintu. Tansanga nno. Kakati omanye ebintu bino ebyakawundu birumisa enjala. Kasita obiyitiriza ne weeyita osala. Kati musajja mukulu ali ku bubi bambi. Adduka wakati kyagala kulyayo aba alabiriza. Akugwi kiki olina gobbye. Si kubba munnange. Nina gwenziruse naye wandabirako mba ndabye. Wandabirako abanzise. Bakalese gwe. Oko kafate. Soko kalumbe. Obadde ki? Lindako. Kumbe omukyala wuno abadde atazeggula nnyaanya. Ayagala omwami amufumbire ku mmere abe n'amaanyi. Omukazi bw'amanya nti kyakwagalamu kyekyo kati aba alina okufumbira amaanyi obe nago. Sooka olindeko. Uno si ye mwami. Ali wano akakuba olukuba. Undi lyampola. Bannange bebi emmere mbadde ennonye tuboobeze ate kati oli eno. Kati sooka ojja tugende munange n'ewaka oyeyidde. Byantodda mu byakikomanda eby'amaanyi yo ofunyeefunyeemu tugende obenga obaako wooga busa amaanyi nga kutikula amaanyi. Mukwano lindako yitawo jangu naawe ogende akawundu kakulume. Nga bamulemerako. Mwenno mwerwanye nga munsasula. Omukazi yasasula. Kano mu kikomando kimalirize nedda jja tugende naye jjukira era wagenze olina by'otamaliriza. Tewamaliriza. Musajja mukulu. Musajja mukulu. Amutwala. Kirinnya mutikka. Ekyo kye bayita okutwala ekirinnya mutikka. Kaakati munnange enkeera olunaku olwaddirira. Bannange n'ebintu bino bizibu nnyo. Omukazi omwesibirako n'olyoka weggulira ekizibu nga buli kadde kuba ku ssimu oba ozannya. Kaakano tubalengera bakkirira mu nnimiro. Baalimiranga luuyi eno. Era tubalengera bagenda mu nnimiro. Katulabe. Kati sebo ne mugenda mu nnimiro batandise kwesikaasika. Nga tandika okwesika. Kiki naye tugende tulime. Kati omukazi nga tayita mulamu we. Muganda wa bba. Nga mugatwala enkumbi eno katugisange. Anedda twalayo tugenda kusanga just bali twagala kulayika katujje. Tugenda kujja tuntovaayo nga tetunnajja. Nange mpulira omuliro gunkota omuliro muneesi nyamba omuliro. Muliro bule gwako oba olinayo omwamazi omuliro guyiweemu amazzi omuliro. Muliro guyiweemu amazzi bambi jangu nawe guyiweemu amazzi. Omusajja okutuuka omuwalula mpaka mu Kasaka. Era ogenda okuvaayo oba kino kye bayita akasagazi. Tetuganye omukazi omulogo okwagala kibaawo naye omukazi nno ne gw'olozza okukwagala ate n'alalukako bitundu kuna tabukako wamu. Oyo aba muzibu naye atabukako awamu. Egenda maaso. Atandise okuba nga adduka buddusi. Yeekweka bwekwesi. Efirimu egenda maaso.
omukyala wuno afuuse komando. Akutewa. Omanyi okumunoonya mu ngeri ennungi n'embi. Oli wamu? Magamba aliwa? Gwendabye nga jeno. Mulabye akyama wano. Olabye bubi. Tonimba goyinza okuba oli mukunimbalimba. Bwe mba njogera naawe enkumbi teeka eri. Bannange ate omwami wotanna jeno. Toddamu kubingamba. Ondi mukulu mu muto muno gwe. Bwe mba njagala bba wange ate oli wano nkumukuga. Gamba omukweka obadde ki? Nze ku musajja nkuba. Nze ku musajja kowe. Bannange mulamu nkubira ki? Onziramu. Gwojo okumanyira nkweka ekirala nkweka emmere obesede ne tonkweka omusajja gwe. Ongere oba nkuyole. Gwojo basi. Siri saizi yo nga beeyoola ng'akomawo ewaka. Wulira kakati gwe kwata ebyamu ebyo ogende ewa mukugobe. Kuba mwe mundeetedde ekizibu omusajja atakyampulia omusajja adduka. Munulonye akawundo kakateka muluma. Kati saagala ebyo. Mugende wa muba munvire. Genda. Ekukoye naawe. Neba bannangongo boote waffe yamukanyugira buli kimu n'amukanyugira. Efirimu egenda maaso. Atandise okugoba famire zaki z'abasajja z'omusajja. Kakano musajja atwale mu buzibu. Yamala n'amufuna. Ne bannange mukyalo ebbugumu nga lingi. Kintu kino ekyomutundu afazaali kibale nga kwolweggulo. Olagawa sokolire mbadde manyi kimaliriza. Toleka kintu kiyonta kiti. Leka naawe kayimba omulemu. Buli lunaku andasa erinnya bulinyi. Omukazi nga mwoba okooye kankulage. Oba ono bagwanga kibannange. Omusajja yagwa ku kyokya. Leka amanyi gampeddemu. Addukira mwanda weya. Edo yala kudduka onsajja magezi yala kudduka. Yala kudduka naga naye buli nawe inogi. Naawe gumira kaawa abakazi baba ba mulundi gumolomo. Nedde ebyo bye bamanyi nze era buno bulu 16 sia. Afazaali weefube kaawo mirundi 3. Eyo omusajja adduse. N'atema. Egenda maaso. Yasibira wasenga. Kiki? Mama mukazi andabukidde buli kadde buli. Ebintu ebikyategereka. Mama mbere tabusi. Pulira sibitegeera. Manya mama mwenna kola. Mama kitabusi. Omusajja yajjakaba. Satyalulu Yajjakaba. Oba Yajjakaba emmere mutabukidde mama. kiki mwana wange. Kati bwe yakola singa yakola. Ne bannange leka naawe bannange omukazi ansomedde bannange gwe kyogamba leero taata yali bw'atyo. Kuba kati Birowoozo byo nze sijja goba. kati mama nga mugamba tolowooza ku kyokugoba ki? Galabazu Tolowooza ku kyokugoba omukazi. Ekisooka omukazi okuva lwe yatandise okusiima ebyokunuba n'abivaako gwe noonya kimu ofuniro ky'abazzukulu. Naye kyenina okukola nina okugenda ku musawo anyamba ampe eddagala nzijja. Kati awule ayagala kuloga muloge. Omusawo bwe nagenda ne mugamba ampe eddagala yampa eddagala ery'omukazi abenga njagala nnyo. Naye kino kisusse. Eddagala eryamuweebwa. Mama ganya okunywa. tumugobera ndi gwoyo gwe waloga tumugobera. Sijja kuyamba Ayagala bagoba omukyala. ekigaali. Nsigenda. Maama n'amugamba si ky'okugoba omukazi tekiriiwo. Sijja Yiiya amalala ddayo eri olime ekibimbi kyo. kusasaala kusina abazzukulu. Omufo ky'okugira omukazi oyo ayagala mbeere mwenna. Mulimu ogwo ngwagadde nnyo kubanga musobola okulabika nimuzaala. Kati anoonya wakwekweka bwekwesi. Ataliiwo. Obadde ki? Simanyi yalaze fuluma. Mwe mbulira. Tana kukubira nduulu. Uli yanziza. Simanyi.
bamukubidde endolo atambula yekweka. Atambula nga baninja kati. Antange buli wamusuubira bali mu buzibu. Alumbawo nga majje. Abantu batandika okukola ebikola ebitakyali bya buntu. Omuntu n'atabuka mukweka omusajja mukweka mbabe omusajja mukweka. Gulawo mpeppa wange ngende. Nze bw'otampa bbanga ojja kumbulira ggwe. Olujja ojja kuggulawo. Olayi kompita mmere ggwe. Olayi kompita mmere. Bw'oba toyagala kuggulawo. Efirimu egenda maaso. Bannange gwe atukubira olujja obeekanida. Omusajja gw'ombuza mulabyeko wano. Omusajja taliimu yingira olaba mwali. Omponye kati yagenda okuyingira nga taliimu. Namugambye owonye buwonyi. Kati yamugamba mba kumussa nga obadde ojja kinnyonnyoka. Kati obadde onkubira olujja omusanze mbalo. Onkuba. Ono naye egenda maaso. Efirimu egenda maaso katulabe gye biggwera. Kakati munnange nina ensonga zange ng'omukyala aba agenda nga tabaako gwasanga. saba onyambire bbaawo nyambire bbaawo yasonyiwa bbaawo wange kirabika akwanira bbaawo wange kazi wuliriza nnyo nkwagaidde mugambe yasonyiwa bbaawo wange obe muli mu biseera byammwe eby'eddembe muli ku kyamisana kyaggulo mu biseera byammwe eby'eddembe omugambe nti waliwo omukyala bwati ne bwati yantumye n'agamba otambula nebba buli kaseera mbeera mwena naye omukwanira abakazi balala naye wasonyiwe bawoli nva mugera wa mugorewe kati obedda gwagamba obedda kkiriza genda ngonita ogenda okulira wanje nje kumubwira by'omugiye ayogera lulimi lwamu kyankulabye kirabika gwe naawe olulimi lwa balogo nkubuuza birala otandisa ano okubomoka bubomozi oyogera biki leka mbaze okugera kino okundaba gutyano gubonye mvuyo naayongera okuwalala olwo olulimi oluwalala luveeko naye ebyo ebyokwebuzabuza muleka muli kimu ekyokunzira omusajja ojja kundaba gwe weeyogeze egamba ebirala naawe ng'oyogera birala katugenda okudda erudda waliwo ajjayenderesa ajjayenderesa eggadi egenda maaso naga ezigenda muke videos ekyengera era osobola okulekani weetuusako zonna kopi zoba weeyagalidde okwetuusako kati mutaka aba agenda munne nga tamuyimiriza gwenina mungi magambe ekisinza okunsobera mukazi kamukwataganya ebintu byomukola byina kisirusiru ekyawe kino kyona kyona kibataddeko amaaso kikiri magembe muganda wange amaka ganyononekako obimanyi ekyankalana kimanyi bwengenda mutereeza naye magembe nagamba weesigame ku kyaki wagaana leka naye kunyumya kyakisaawa eno ebyo tebikola omukazi oli agenda maaso ebizibu bye byonna abibuulira mukwano gwe byoyogedde mbigase naboola luse omukazi obuzibu obuliwo omusawo yampa eddagala mbu taliwo yagenda buli omu atandise kimunyonnyola omusajja yamugamba nti nkuwadde eddagala ne bweddagala we litaamanga olinda nga nze kati yamuwa eddagala taliiwo mbu simanyi agenda kusawula be South Africa tugentunoonya omusajja oyo mbadde njagala onnyambeko tulaye engeri gye kati gwagamba mukwano gwe mulokole ayogera bino nga bw'alabiriza mukazi tabanga ndaba sooka onzijje wano n'adduka nga tebamaliriza ono kwe kumamu oli alinga mulalu kati alinga musota mukubeko gyava ne jadda abatamanyiiyo nagambye oke videos kyengera sobola bakubira ku simu namba 0755 698976 egenda maaso kakani nomunange ono mukazi wattu aba ali wano ngadda mukwoza bintu ono wunajja atiguka butigusi kati alinga mandwa ku mutwe
Tabweze. Nyamba nkweka kukono kutono. Mukazi nyamba nikweka kukono kutono. Otoseka. Omukazi naye kutuya nyo oduke emisinde wena. Toseka nyamba. Okulo olwali lwakusuuka. Gwamagembe. Amule fuluma enjo yange nze. Fuluma enjo yange. Fuluma. Kati mukazi wakusanga wano. Fuluma ogende. Nze byasigala bitusobola. Fuluma ogende wakwekeka walala. Fuluma. Mwenyegalako kubaawo naye ng'ayimiridde wano. Baawo? Abeera wano. Mpisa wali wenti muwe mulanga muyimiridde babiri wano. Ng'abeera wano. Nkugambye mulabye nga muli babiri wano. Letamu ebikopo ebyo tubyoze nabyo. Singa musanga mu nju enda omukebe wagyali. Ate okumunoonya. Nonya bba amuteresewo wansi. Amuteresewo mu nyumba. Ensi eguddeko ekizibu. Bannanga obulogo kibi ebyaddala. Omuntu omuloga n'alaluka kwegamba ly'eddogo lwe likwataliza ku maximum. Kabizaala wuule n'atandika. Mujja bumpa omusajja mukweka mutya omusajja wange. Owange omusajja takwekebwa. Owange mujja kukiraba. Alisinyikira okusoma mwana gwe. Sinanga nefunza nga nkyali muto. Naye mwana gwe embeera efusse embeera enzibu. Nze ndi mukazi wakuna ewuwe. Nze ndi wakuna. Nange nze ne mala nefuna oyo. Naye kale nno nezo basalaasala. Kaakati nno ogenda okwetegereza. Waliwo awamu n'amagezi. Mwana gwe soma nnyo. Aba akyambulira ono yava ku ttale. Balowooza musamba gwe guzze. Kaakati ono tatuuse. Senga magambo gyali. Bane magambo bagyali mujjeeyo. Bane senga magambo aliwa. Senga bane magambo anjagaza ki bane magambo. Magambo buli kaseera abeera adduka buddusi magambo anaaguma zambiro. Nge tuba tunyumya ndi sengawe. Kaninga mugamu ni. Sengawe. Nyagala ombuli essenga. Magambo buli kaseera jjanga wano aba anoonya eki. Kumpemula. Kaninga mugamu mwana gwe oyagala kumpemula. Olowooza ani baawo buli wava ewuwo abaze. Senga tonsuda omusajja buli wava eri abajja eno. Lwaki tajja n'amaliriza mala munoonya. Keeyombya we keetuuza mu mulyango. Lwaki omusajja we mba mwagala eri tajja kumaliriza bintu. Laba ekigudde ewa senga we musse. Mukamwana mbuuziza bba wange buli wajja. Abazza omulumisa akawundu oba akange kafuuse ka malibu. Kyekigenda maaso. Abantu bagenda maaso kwegamba beewunye kyatuuseewo omukazi kye yakoze. Omukazi yanswazi. Yakubye ono n'amuswaza n'amuwalampa n'amwetikka n'amuyoola. Magembe ono katera n'okujjako eno. Bannange omukazi yagambye nti Magembe buli wajja eno nga njagala. Magembe omwana gwe naye okuva obuto nga musangula n'ennyiira. Bannange omukazi oyo amanyira. Mukazi watu yaswadde nnyo. Kakano mu kaseera kantulengera sekweyama. Kati nga tulina okumanya magambo ye ali ludda wa. Sebo. Kati kwe kumuyita. Agalako sebo. Mutaka abadde ayitawo. Aba ayita buki. Akasonga katono. Kati nga kyetukwagaza si kyamaanyi. Kyetukwagaza kitono nnyo. Mukama gembe n'alyoka answaliza mu bazzukulu bange. Nsaba otuyambe yagwe otera otambula ne Magembe. Muwanga munziddeko mukazi.
ngabijja ludda we ate ani amanyi omukazi alabika yagudde eddalo iyo oyagala kusiramibwa nti kyembadde njagala mbaliotera okutambula ne magendo omuntu kalabirako kati akujja atuddeko mukazi woono era ono engeri yali mukwano gw'amagembe gwe baatuma obubaka nga bamugamba kyalina okukola agambe mukwano gwe nti alabike okuba nga agamba ku mukazi we kubanga omukazi yenna atabuka n'atabukira n'ab'emikwano gya bba oba oli awo omusajja gw'aba alina oba aba munafu aba tasobola kulabika ndi ayimirira ku magulu ge ng'omusajja n'ayogera ng'omusajja kuba omusajja atakutuukiriza ekyo ba atayogera nga musajja ate ayisibwamu nnyo amaaso genda waka agenda n'ava waka omukazi n'agenda ng'awunyira buli wamu amayingira mayimba genda mu maaso bano bwe bumukoze bwe batuusa omusiba omukazi oyo kituufu bajja musiba genda okukola kamala okuba no gyendaga kale nno mu kaseera kano amba ekitundu kiri mu kyalo ono yabasuubiza nti agenda kuleka ndi amanya wonna w'anaaba ali tuyira ogajja lw'amazzi kati ng'amugamba nti munaye omukazi ajja tuleetera obuzibu ajja genda alwana bwana bwatu bajja mmukuba bwe banaamukwatako mumukuba ajja kwejjusa olugezigezi olwo era taliddamu kukwata kuba okulabika ndi amanyiira efirimu yaffe munange egenda maaso era katulabe ludda bajja ebiggwera mu kaseera kano budde bwawungeera era ne butambula okwolekera okukya olunaku olwalina okuddirira olwo omusajja mukulu bwe yabisiba omusajja okuno basikya bulijjo naye wakikolera baaba awo kaba kazito kati alina munywanyi we gye yalaga kati nga tamukonkona kati nga mugamba nembadde nze nkulabe kati nga mugamba ozze kundaba okakasa ekyalo kyo kiryoke engeri gyozzeemu ng'obadde nga atali atazze kundaba kati nga gamugamba ekyomazima sizze kulaba naye buzibu bwe bundeese nkulabe era ng'amugamba sina muntu yenna gwe mmanyi gwe nnyinza kuloopera nsonga zino okuggyako ggwe ono yali munywanyi we yaddukira mu kibuga eno omukazi ng'atandika kunnyonnyola omukazi ngeri yafuukamu ekizibu omukazi eyali omuntu ategeera n'afuuka ekirala omukazi ono ng'amunnyonnyola nga omukazi atandise kuba bantu kwendi kyava ku kinti omukazi munnange nali sikola ki siyingira magye nengende w'omusawo nampa eddagala nyingira amagye tandika okuba saluti zire ez'abameeja ez'abajeno kati nga mugamba akoleza ekirala kati nga mugamba ekituufu ndi bubi bwe tunaagamba nti kubabuukirirwa ekigambo kiba kigezze naye n'omuntu nno naye atakuweeza munnange ekintu ekyo nga kiba kigenze wala ono yamugamba nti ekyogenda kuba ssawo si kirungi era musango munene omanyi katonda gweoba olina ekintu kyoyagala n'omululu ayongezaamu nnyo naye gwe kyoyita essanyu kuba kukubwa era katonda aba ali mu kubonereza kati kyeyakola ensonga muli batemu omukyala yamugamba ekintu kyewakoze si kirungi ye Naluyanga Farida original names kati nga mugamba nsabe ennaku ntono ono yamugamba ni waliwo abantu abayamba n'abatayambika ekyo ekintu oli wagamba nti yafunye obuzibu n'amala gaddukire watya nga yasse muntu ekyalo tekindabe bubi nagaana nange munenge yadduseeyo ntiddemu ekyalo kiyinza okundaba obulala era mukwano gw'amagezi ge yamuwa ng'amugaago ekyoba olina okukola kwe kumugoba fuba amagezi gonna osala gonna amagezi gosodde omugoba ava ewaka kati naye bamuno bwe bamusanga weewuwo ogenda kukola otya
ayogera mazima merere Naluyange Farida ale ekyalo kyo era toyina wotandikira gamba nti ayogera sige mazima ngenda kubira poliisi kati ng'agaawo otamugobaawo poliisi yeneemugjawo ana mwempulira mbatidde abaana babadde mikwano gyange kati mwena wonna zenna afunye entiisa mpera newaka nti awo omulana muvaawo buvi kati weewuunye oba kiki ekimutiisa obwenkanidde awo munnange ono ng'akomawo alabiriza nene asooka kulabiriza bamuyita Okiria Ronald Lutuule ageeka kati yamugamba nsooka gye nina kyenjagala nsooke nkuliremu kati mbw awulira emirembe weegiri kati kumbe ne wano wasindira emirembe baagala gimuggyako mirembe twagala kugikwamula giyina okwamuka okunyamba muganda wange weebali nnyo weebalire ddala nsiimye era nda kino njagala nkuyambire ddala ekiri muganda era kunfunira mulimu njagala okwanjirira mba nkuyambye era kwekyo kye nkugambye nina ekikyamu kyenkoze ate kati okunyamba nkwate kati yamugamba nti ennaku ze nkuyambyeko nkuyambidde ddala oyagala genda mukomera kaakati kyendabya sina kyogerako ekati ngende mukomera muganda wange kyenkuyambyeko uganda bita ate kati ongambye ngende mukomera genda kola katwagadde nkuyambe era kweka okunyambaga kyamuyambyeko kino nange nakikola siganye ate wali mugenderivu kiti mwezi noonye ennyumba mpangise nsobole okubeera ku kitundu nga naye kuwoli kyogala era bankuyambe nzanza muganda wange ayagala mbw abe ng'ayiiyayiiya ng'ali wano afune ennyumba ng'abeera wano nga weyeebaka nga wabeera awe bamuliisa weyeebaka wasanyuka weyeebaka bweyeegolola bw'atasasula bweyeebaza kyasobodde obuyambi obusoose bw'atategedde jjukira no baamugambye dde omuntu oyo bw'otamugoba totwereetereza omuntu adduse mu kyalo tomanyimanya nga gaakoze oba omanyi ki oba yayiga okutta ono naye n'akirowooza omusajja ayinza oba mutimu yayiga okutemula gwate okudduka emisinde okujjambu nga takubira mu sirikale waali wano mujje ani anedda mujje talina we yalaze muleete emiguwa kuba yeetaaga eginyweze nti oli kasita yawulira ekyo empingu ennene ogenda kusiba njovu ayugasiya eno yo bwetyo begenze ebadde eva mu bannaffe aba Buddu Films era natenga bulijjo abadde Okiria Ronald gwe mwakazaako erya Lutuule Lwanga Charles Naluyange Farida Anet Kobushinje ne Nakirija Babura twagala nnyo benna bawagira